naye Mukama Katonda ono oba si mwenkanya simanyi. Mu butuufu ennaku temanya nnyumba mbi. Ennaku ekukwata n'ekuluma ng'oyinza okugamba olina ssente naye nga tolina adde n'ezigenda okugula panado okwejjanjaba oba okujjanjaba omwana wo. Omwana gw'olaba oyo mu katambi bamuyita Samuel Isaac. Samuel Isaac abazadde be bamusibidde mu nnyumba ne bamuleka ne batambulamu ne bagenda gye badde balina okugenda. Naye tebamulekedde kyakulya nga bw'omulaba bw'afaanana n'embeera gy'alimu. Yejje mu nnyumba yekka n'atambula mpola mpola asobole okugenda ku luguudo abeereko eyo. Wano bazira kisawe bamusangidde mu kkubo ne bamubuuza bw'awulira era wajjalaga. N'abagamba bannange enjala ennuma n'obulwadde bunnuma, mpulira olubuto olunnuma n'amagumba. Omwana ono obulwadde obumusumbuwa bulwadde bwa kansa. Nenga bw'omanyi nti famire gy'avaamu famire y'abaavu. Taata we bano abapakasa ku kyalo. Agenda n'afuna ennimbi n'alima ne bamuwaayo 5, n'akima amazzi ku kyalo ne bamuwaayo 3, bw'atyo bw'abeezaawo famire ye. Omwana ono muzira kisa asobodde okuba nti atamukwata bambi n'abaako ebitonotono byamubuuza. Omwana oyo golaba abeera ne bazadde be naye tebalina yadde n'ebitaano ebigula panado okulabirira omwana oyo oba okujjanjaba omwana oyo. Bannange muteeke abaana bammwe mu ssaala, tusabe Katonda asobole otugabirira tusobole okulabirira famire zaffe. Naye otunuulira omwana wo ng'osula naye mu nnyumba mu butuufu nga ggwawo naye ng'olaba nga mu butuufu tolina ky'osobola kukola, kubanga taata w'omwana ono abeera n'omwana ono mu nnyumba. Naye omwana aggwawo obulamu bugenda naye tebalina kye bayinza kukola kuba tebalina yadde n'ekikumi. Njagala nkutuuseeko omwana ono omwewulirireko mu bigambo bye. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo Tati ni bakuyitaani? Samuel Isaac. Njogera nnyo. Samuel Isaac. Nnyo. Samuel Isaac. Taata wo y'ani? Tumene Fred. Tumene Fred. Mubeera ku kyalo ki? Kyangoma. Kyangoma. Bakutwalako mu ddwaliro? Wa? Mulago. Mulago mwavaayo mutya? Banzijayo bujja. Ng'abasawo tebakkiriza? Baakola batya? Tewali kyebaayogera. Babbayo fayiro? Kati walidde ku mmere? Era essaawa tebakomawo era zenina okulya. Bakomawo ssaawa mmeka? 11, 12, 1. Kati baakulese mu nju? Kati obadde oyagala tukole tutya? Era nze nsobola ogenda ku luguudo neekomyawo n'okwekomyawo. Kati kiki ekikuluma? Amagumba n'olubuto. Amagumba n'olubuto? Ng'olabye Isaac. Osoma? Osomera wa? Ntolomwe. Ntolomwe. Okusookera ddala ntwala okusiima kwange eri abo abagenda okutoola n'abalina kye batoddeyo ku lw'omwana oyo Isaac. Allah abawe buli omu kye musinga okwagala. Katonda buli omu amusasulemu ekisinga okubeera ekirungi. Omwana oyo Isaac essaawa zino eno ali mu Gombo Hospital, obudde buno eno yatwaliddwa mu ddwaliro ng'omwana oyo atawaanyizibwa ekirwadde kya kansa. Kansa yatawaanya omwana oyo. Kansa yamukwata n'asangibwa ng'ewaka embeera si nnungi. Taata w'omwana oyo awangalira Butambala, ng'era taata w'omwana oyo akola kipakasi be bano abalima, n'agenda n'afunayo ew'okulima n'alima. Yembeera taata w'omwana oyo gy'alimu. Kye mba mulaba ng'omwana oyo afaanana bw'atyo nti yafuna ekirwadde ky'amaanyi ng'ate wakati wali busobozi bulungi. Kansa ffenna tumutegeera, y'ensonga lwaki omwana oyo afaanana bw'atyo. Naye nga gwe wenna alina kyewutodde, Allah kwe ky'osinga okwagala, webale nnyo omutima ogwo, naawe asuubira okutoola, naawe asuubira okuyamba omwana oyo,
gwe wenna asuubira ayagala okuyamba omwana oyo wali agadde okwetuukirayo omwana oyo essaawa zino ali mu Gombo Hospital osobola okunnoonyaako n'enkulagirira bulungi n'otuukayo. Gwe wenna ayagala okubaako ky'osindikira omwana oyo ng'oyagala okwegatta naffe abalina akatonotono tulabe nga tuyamba omwana oyo, ngenda teeka wansi enamba awo osobola osindikako obuyambi bwonna insha Allah tubugatte kye tunaaba tufunyeewo tukitwale mu ddwaliro era tujja kuba tubalaga vidiyo ez'omwana oyo era nja kuba mbategeeza omwana oyo ali mu mbeera ki, byonna nja kuba mbibatuusaako insha Allah ninga omwana oyo essaawa zino ali mu Gombo Hospital. Gwe wenna alina obuyambi nga wali agadde omuyamba osobola okugenda n'omunoonyaako eggombe mu ddwaliro gyali essaawa zino eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Allah bawe kye musinga okwagala, buli omu waje azeewo. Abakasindika obuyambi tubufunye, mwebale nnyo, mwebalire ddala. So amawulire amalungi agaliwo bazira kisa basobodde okuba nti bakwata omwana oyo ne bayamba ku taata we basobole okuba nti bafunira omwana ono obujjanjabi era ne bamututte mu ddwaliro gyali mu kujjanjabibwa kati essaawa eno. Yali mu kujjanjabwa yalwala kansa nga bw'omulaba bwafaanana alabika bubi nnyo bannange, obulamu talina, famire nayo tebalina ssente. Omwana bamuyita Samuel Isaac. Banange mwongere okusabira abaana bammwe be mwaleka eno e Uganda. Mukama Katonda asobole okuba nti ate abakuuma. Si obulamu si bwangu. Ebizibu byo tebimanya nnyumba mbi. Ebizibu byo tebyagala kumanya oba taata waalina ssente oba talina. Bisobola okulumbayo ggwe ng'ewammwe muli baavu muli banaku. Omwana wo yalwala. Kyokka oli mupoota oli mupakasi naye omwana wo yokka yalwala. Mukama Katonda ndibadde atutaakiriza endwadde ng'ezo nezisobola okuba nti tezitulumbagana mu mbeera gye tubaamu. Imagine taata mupakasi naye ng'omuzadde musijja kulimba otuuka n'otunuulira omwana wo nga mu butuufu tokyalina kyakukola ng'ogezezzaako buli kimu kiganye nga akasente kolina okujjanjabamu omwana wo okajja mu kupakasa. Taata mupakasi alima ku kyalo asomba amazzi, omupakasi manye emirimu gy'akola. Akaguddewo konna kaakola ne bamuwaayo 5 ate emirimu gya pakasi mugimanyi ne ssente ze bafuna. Katongera omwana ono muteeka mu ssaala, nammwe mwenna abalaba vidiyo eno muteeka omwana ono mu ssaala bambi. Oyinza obutasobola kuwaayo ky'olina naye ng'essaala ye esobola okuyamba ono omwana okusobola okufuna obulamu omulundi ogwokubiri. So muteeke mu ssaala, naye nga bw'oteeka omwana ono mu ssaala nabo bateeke mu ssaala. Katonda asobole okubakuuma, asobole okubalabirira gy'otali ne gy'otabeera, gye wabaleka yonna Katonda asobole okubakuumirayo. Kibi nnyo, kibi ddala bambi musayi mutono okuyita mu bulumi bwe butyo ku myaka emito egyo. Kasajja katuba akalese mu nnyumba kokka, tebaakalekedde kyakulya. Sitojja kunenya bazadde kuba tebalina, ate babbe otuuka ekiseera nga tosobola. Mukama Katonda ono si byangu naye byebyo biri ku sayidi eyo. Mawulire si malungi, mwana sigamba nti bamubonyaabonya naye mulwadde naye tewali bujjanjabi. Naye ekyomukisa omulungi abazira kisa basobola okuba nti ate bamutwalako mu ddwaliro, asobola okuba nti afuna ku bujjanjabi obusoboka, basobola okuba nti bataasa obulamu bwe. Si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abagyekuumirako, mwebale ku subscribinga, mwebale commentinga na kusharinga. Mbagala nnyo. Stay blessed. Peace and love.